Junior yakyali mbeera si nnungi. Naye Sharifu ye afiiridde awo like he passed on immediately. Okitegedde? Kitalo nnyo kitalo ddala sula munnaffe Ssentongo Sharifu afiiridde mu kabenje e Saudi Arabia era ng'abadde ava kutolosa Kadaama munnange Katonda tabasobozesezza kutuuka gye babadde balaga. Afudde amannya ge ye Ssentongo Sharifu tusaba Katonda amusonyiwe ebyamusobako era nga abadde nzaala y'empereerwe era ng'abadde awangalira Saudi Arabia mu Dammam. Abadde atolosa nnyo bakadaama ababeera baagala okutoloka naye olwaleero munnange agudde ku kabenje n'afa era nga babaddemu abantu 3 ng'abadde ne munne gw'atera okulagana naye nga bamuyita Junior era nga ye ali mu mbeera mbi ddala naye ali mu ddwaliro yeetaaga ssaala ng'ate kw'otadde Kadaama. Kigambibwa nti Kadaama tebamanyi gy'ali, tebamanyi nti oba yanyigiddwa naye mu mmotoka yafudde, abalala bagamba ali mu ddwaliro, abalala bagamba nti emmotoka eyo babadde bali mu kubagoba kubanga kiri risiki okutolosa Kadaama, kiri risiki nga bw'okiwulira okutolosa Kadaama. So kigambibwa nti babadde babagoba nga baddukira ku sipiidi ey'amaanyi, emmotoka n'egwa ne yeevulungula, emipiira ne gidda waggulu, ye omwami oyo afudde driver bamusanze ku mulyango ku mulyango oba ku luggi lwa ddereeva ng'alabikako bitundu byansi byokka ng'omutwe tegulabikako, kitegeeza nga gwakutuseeko ne gugwadde eri. Kyanaku nnyo kyanaku ddala. Twongere okusabira ate abasigadde abalamu Katonda abawe chance endala, ate n'afudde tumusabire Katonda amusibe byamusibako nenga sharinga video paka ku family ye. Weewulireko olabe gye bitandikidde, gye biggweredde, information esinga ngikuleetedde wano eno mu maaso kuba mbadde soolabe kunnyonnyola bimalayo naye nga byannaku bitiisa. Baana mmwe sijja kulekera kugamba nti RIP Sharif oyo omwana afudde ng'ava mu kutolosa Kadaama, abadde ava tolosa muganda waffe, abadde ne munne Junior naye Junior tafiiriddeewo, ali mu ddwaliro wabula Sharif afiiriddewo. Baana mmwe emmotoka eno engwa gy'eguddemu teri amanyi kubanga yeefudde emipiira ne gidda waggulu. Omulenzi alabikiddwako, Sharif alabikiddwako mu luggi lwa driver nga naye omutwe tegulabika ye ng'ali bweru, azini emmotoka yeefudde omutwe ne gudda waggulu, amagulu ne gadda waggulu ag'emmotoka n'emipiira. RIP Sharif ofiiridde mu bulumi obw'amaanyi, ofudde nnyo. Abaana abato, omwana omuto, abaana abato be tulina wano mu Riyadh, Hasola afudde agenze kuyamba Kadaama munnaffe. You people turiskinga, kyekyo kye mbagamba, basowaaga bariskinga ng'agenda otolosa omwana atunuulira ebintu ebyo, obulumi bwe bayitamu, embeera gye bayitamu otuusa Kadaama ku location nga bw'ogaana okumusasula mukwano, kyova olaba bamala ne batabuka ne bateekawo embeera. Sharifu afudde wabula Kadaama gwe babadde bava otolosa ate ye tannalabikako, tannalabisibwako, tannalabikako, babadde ku highway. Nze mu kulaba accident eyo siraba nti emmotoka eyo egudde from nowhere, nze ndabanga emmotoka gye bakubye obukubi emabega, gye batomedde emabega. Mukyo kikyengeza nze nga nze, it's my opinion, mu kufa kwa Sharif ndabanga Sharif gwe babadde bagoba ne Kadaama. My opinion, mpandowooza yange mu kufa kwa muto wange, because Sharif mwana muto nnyo, I'm saying like muto wange alabika babadde bagoba mugobe ne bamutomera emabega kubanga emmotoka genda be wakoseddwa emabega waayo. RIP Katata. So nga ate ne Junior tusaba Mukama akuwonye, akusuuse. Ye Kadaama tetumanyi oba babadde bagoba omugenzi, emmotoka bwegudde ne bajjamu owaabwe Kadaama. We don't know. We really don't know. Bakadaama betutolosa bambi musasule ba driver.
That's why Kadama afuluma. Driver bw'otamulaga Kadama walaze n'asigala ku ggwe. Abamu ne tubeesonyiwa. Bamama biyumba abamu ne babalemezaamu ne babakola bye babakoze. Abamu ne muwunga, abamu ne mugwa amalalu. Kubanga muba buli omu mumutadde mu buzibu. Kadama alega mama Kiyumba oba lusi najja ku location yo ne bagitta. Nga tagenda kutwala ku police nenga location bagisse bagijjemu ebintu biki makitabu n'ekugoba ng'ogenda noonya nnyumba ndala. Bayita mu bingi. Dabeje emyaka emito. Gifudde gigenda kutolosa mwana. Ng'agenda kuyamba. Kadama ali mu buzibu. Temubijjukira olutoloka nga muzunga. Nga mutulekera amabanja. Bakazi mmwe. Bakyala. Mufune ku mitima muli. Sasula sowaga. Sasula rent. Tambula genda. Kubanga you have a freedom okuwulira woli tofunirawo mirembe. Ogenda ku kiyumba ekirala. Paka wonalaba nti wootuuse ofunirawo emirembe. Naye nga gwabadde naye tomulekedde ebbanja. Kitalo nnyo kitalo ddala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sawa Katonda amusonye byamusibako Musiramu bwe butwe mugamba nti Katonda yagaba ate era yajjawo. Njagala wewulireko ebifa ku mukwano gwe eyasigaddewo era ali mu ddwaliro Junior, owulire ebimukwatako. Ayinza okuba nga muntu, ayinza okuba nga yakuyambako, ayinza okuba nga muganda we, ayinza okuba nga oyinza okuba nga omumanyi. Wewulireko ebimukwatako naye nga kyennaku nnyo kyennaku ddala osobola okukozesa comment section n'oweereza obubaka obusaasira oba kirala kyonna kiwandyagadde okuyisa. Naye kitalo nnyo kikyali kitalo nnyo muno waffe Damaamu. Muganda waffe yatuvudde ku maaso. Ssentongo Sharifu amanyikiddwa ennyo nga Sharifu Powers ku TikTok. Banaye nkyuko y'amaanyi. Naye era twongere okusabira mukwano gwe amubadde ku lusegere. Empagi ye Damaamu Junior Lord Mayor amanyiddwa ennyo nga Uncle ku TikTok. Nze ntwala okwebaza kwange ng'okyali mulamu kuba tetumanyi byankya. Junior, you appreciated. Emirimu gy'okola weebale nnyo. Junior gwe njogerako ngenda muteekawo awo. Bannaye empagi nnyo abasinga ayinza okuba yali abayambyeko naye nga temukimanyi. Abatolosi, abatali batolosi. Ne kana akabenje kabaddewo nga bataasa omwana okuva mu kiyumba. Junior, omutima gw'olina si kiwa nti waliwo agulina ku ddungu kuno. Kebere Uganda. Ku myaka emito Junior gy'alina neyeekolamu omulimu okuyambanga bakadaama banne abafunye obuzibu. Nga naye muvubuka si kyangu. Ne Katonda yakirabye nga weetaaga kubeerawo. Emirimu ba minisita gye bandikoze ab'ebyobweru ye yagyekwasa. Ye yagyewa. Ankojje Mukama akuwangaaze. Akuwe by'osinga okwetaaga. N'ekirala mbadde ku For You page. Nenda video ya Sharifu emu. Akola tafuna off. Naye still mwavu. Abaana bakola. Tukola eno ebweru. Si kulya mandaazi. Naye ogenda okwekanga nga ne ssente z'okola tozifunyeemu naye ng'omubiri gunafuwa. Nze natalaafiya saawa yonna nfa. Tukolera ku risiki. Abaana abo bakola. Naavuga ekkubo nnaku 2-3 teyeebaka. Oluusi alina akaana kamu bwe kati. Ono afudde talina wadde. Naye ng'akola 24/7. N'ava ku shift ye n'afuna ne side hustle. Abali e Uganda ne bateeka ku pressure nga mulinga abagamba nti ffe ssente tuzijja walala okusinga mmwe omuzijja. Nga mulinga abagamba ffe tuzijja ku miti tunogannoge.
tutambula n'ebirowoozo kanaana nga omubiri weeguli n'ebirowoozo tewali oyinza n'okusanga nga kyamuviiriddeko okuwaba emmotoka n'egwa. Abadde mwana muto talina mwana ku nsi naye ng'obuvunaanyizibwa bw'alina oyinza okugamba yazaala Greda ab'e Uganda. Eno olina okubeera omulimu gukufuukidde akabasa ogamba naakola ntya abeewaka nti tetulina kino tetulina kiri baganda bo bataata bo kasita olinnyo ennyonyi n'ojja ku kyeyo woti baba bamanyi bafunye omugagga mu gundi otandikirawo okuyiwa omudidi mukendeeza akajanja sifa aba bagamba mulonde obubi ate ne mumala ne mwasaamirira mbu muzeeyi beera ku main. Bannaye bwe tufuna obusungu ne tuwala n'abali mu buyinza butusaasire kuba bino bye tuwulira beegabanya miliyoni meka nga fe abagenda ozisasula okukwata n'oteeka ssente okuzindika ssente bw'oba osindika obukadde 4 ofuna bukadde 3 kitundu n'obukadde 3 ekitundu bw'oba oyambiddwa oyinza ofuna obukadde 3 mu emitwalo 2 n'ogamba ezisigadde zonna ezennyingi zirazeewo. Emisolo batubinika misolo nga bamala bazeegabanya nga ne baganda baffe tebayambiddwa baba bafunye obuvune oba obuzibu. Kugambye Junior ye yeteekamu omulimu n'ayamba baganda baffe abo bwe mulaba bafa. Abasuuliddwa ku makubo bakama baabwe yabajjayo yabayamba naye talina bizibu ye talina kikaaki oba talina famire ye yandibadde akyawumpugumira kuno ku ddungu obulamu bw'eddungu bwangu. Abantu abamu Katonda abasindika ku nsi kuno nga kiraba. Junior Mukama akuwangaaza era akugabirire akutaasiza lwa nsonga kuba omutima gwo guyambye bangi era esaala otambulira ku z'abangi. Kitalo nnyo kitalo ddala tukyali mu ntuko y'amaanyi. Abafamily ab'enganda abakona ab'emikwano tusaba Katonda abagumye n'omugenzi amusunye ebyamusobako ate nga ne bannaffe abasigaddewo tusaba Katonda abasuuse abawe second chance nenga kyannaku nnyo kyannaku ddala. Nyongera okusabira buli hasila nyongera okusabira buli nkuba kyeyo Katonda amusaasire amugondeze byayitamu akumewo nga mulamu bulungi akumewo nga mulamu nga bwe yagenda. Kiwa essanyu omuntu okukomawo nga bwe wagenda okufa tekwewalika naye nga kiwa essanyu okubeera nga famire oludde ogirabako ate noddamu n'ogirabako omulundi ogwokubiri oba omulundi omulala. Kiwa essanyu kyannaku nnyo kyannaku ddala. Kiba kibi omuntu okulwana ave mu mbeera embi naye ate nga waliyo alwana osigale mu mbeera embi. Webukeredde ku makya ga leero Spice Dana nga dilitinze remix yago okutega obba ku YouTube era kinnyongedde era nenkakasa nti mwalina ekigendererwa ekitaali kirungi. Mwakwata oluyimba lwange famire yange kwerya nange essaawa zino kwendya nabagamba ndi mukazi munaku sirina mama sirina taata sirina famire nembagamba mikwano gyange ye famire yange. Abantu ne banjagala ne bakola oluyimba lwange okutegwa obba badijja ne banjagala ba presenter TV radio nga sirina gwe mpadde yadde 10 yadde okutuukirira. Ne mukwata oluyimba lwange ne munkaka ne mulukola remix ne mugenda ku studio nga siriyo. Loja nonkubira simu tijangu tukole video nentuula nawe nenkugamba Loja sigenda kugaana kuba nzize mbakolera ebintu bingi kubwerere nga temuyina kye mumpa nenge gwanga limanyi muyina kye mumpa nendakola obusolosolo bonna because of Spice Diana nga buli wenjagala njogereko eri Spice Diana temumpa budde. Loja ngondaga nyambe gwe nawe omuyimbi mubi gy'oli nga gwe Loja. Loja nenkubeererawo nenga simanyi nti oli mukunzannyira ku bwongo. Loja nga sinabako kyonna kyenjogera ku luyimba lwa remix nakuyita nentuula naawe era no parking emmotoka ewange kamera video zonna nzirina nentuula naawe nenkunyonyola nekugamba Loja
okuva twakula remix sikyafuna yadde show tukoze tutya omuyimbi atrendi nze muwadde amasannyalaze bwe nali shootinga video ne Spice yaŋŋamba Chumi onnyambye maze ebbanga bweti ne bweti nga nnoonya engeri gye nkomawo mu bantu sigiraba nenze nga sibitwala ng'ebyomuwendo kozi nze ng'obulamu bwange sibutwala serious Lojja n'entula nabe n'okugamba Lojja ndi mukazi munaku famire yange eri yakunze nyina bembeezaawo nange njagala nnyimirirewo nga Chumi naye tweyambe mu ngeri bweti ne bweti nekugamba Lojja nsaba oyite omuyimbi ntuuleko naye tuwogere Lojja tewaleeta Spice bw'otambuleeta nakkubira ng'ombulokinze nenkubira Diana nga takwata nembeera waawo nenkubira ku bakyali bammwe bemmanyi ab'oku lusegere babanfunire baabakubira mwagaana okubawa obudde Lojja musobola okusasulira oluyimba lwange Lojja musobola okusasulira obudde bwange Inze kati essaawa zino munfudde omubi Chumi ayogera nnyo Spice si mugandawo baganda bange mbamanyi ekika kyange nkimanyi nzize mbabeererawo buli wemufuna obutakkaanya n'omuntu mukubira nze gundi olabye kyatukoze katukola bwoti ne bwoti nzize nvuma abantu ku lwammwe ne kino ngenda kukibagamba nze okutandika okuyimba natandika okuyimba nga njagala kwesonyiwa bintu byammwe era ne nnyimba era ne mudda mu bintu byange tuli bantu bakulu Lojja music industry ogimanyi Diana ogimanyi temukomye ku olwo ne mumpitanga mu bifo gye sitalina programu nammwe ne mutandika okundabisizaayo abantu bye batamanyi ssaawa zino ne munfuula omusiru ne munfuula kataala ku luyimba olwange ku masannyalaze agange nze mwampa masannyalaze ki wanabitex najja n'avaayo n'ayogera ne muŋŋambe byabitex tebitwala nnyo yogera bwoti ne bwoti Lojja nondaga nti omuyimbi wo mubi ebbanga lyonna Lojja nga nkolera Diana ozondaga Diana mubi nnyo ngondaga nawe tolina kyakkola nenkubeererawo nga Lojja nempuliriza ky'oŋŋambye naye ate essaawa zino munfudde kataala munfudde omusiru wano twali mu kusaaga nga ngamba emmotoka yange birthday yayo etuuse Diana baako ky'ogula Lojja n'oŋŋamba mugamba akugulira emipiira nze nali sina kye musabye nenzia ne mugamba Diana ngulira emipiira era ne mugula emipiira emitwalo 6 sigisanga nako emipiira weegiri ne muli babi nnyo nga gye nkomezza kiba kibi okubanga omuntu omuyinamu essuubi nga ye tali kuyinaamu kiba kibi Diana wano we bansiba tolina kye wannyamba nga Chumi ebbanga lye nkubeereddewo wano bwe nategeka mo Steve show waŋŋamba sisobola kuyimbira ku eyo stage eringa eya church byonna nga bijja binnuma naye nga ŋŋuma nga nsirika lwaki muli bantu babi ate nga mwagala abantu babalaga ekifaananyi ekirungi kati nsaba bekikwatako bonna batuule nange munsasule nalimbye n'omwana omulala artist remix upcoming nanfunamu nasobola okubeerawo nange nembeerawo munsasule kaakati ye time byembadde byonna nze nsiriikirira ye time ensi ebimanye kuba mwatandise n'okusasula abantu banvume nze ne bamunanvuma ne bamunaakola ki mbadde envuma ebbanga lyonna nzize nga mpemula ebbanga lyonna tamwena kye mugenda kunkola kinnume Lojja bwe nakutuuza naggamba Lojja manyi okukola buli mulimu manyi okuyiiya ensi ze ndaba nga neeyiiya nga siriiko omukono gw'abantu wano ku TikTok abantu bazze bayamba ba TikTok bangi nze tewali gwe mwali mulabye nga zavudde yannyambye nti akutte miliyoni bweziti azimpadde enkole kino nze nwananga Chumi nga nkuba aso nga Chumi
Kino kifunamu kyakuyiga ki tuyiga okuyamba abantu naye nga tolina kyomusuubiramu. Ebiseera ebisinga tumenyeka nnyo emitima bw'oyiwirawo omuntu omubiri oba wobeererawo omuntu oba w'omuyamba n'omusuubira okukuyamba nga naawe oli mu buzibu. Kikole lilla, kikole ku lwa Katonda, awo tetujja menyeka nnyo mitima. Naye nga oli tiimu 10 oli tiimu Spice Diana, twesangeyo mu comment section. Naye nga Jana Airport Pickup nyongera bakubiriza mujje mupagire, mujje musupportinge, nja kubeesibako nabagamba, nja kubeesibako paka. Muneesige mbatambuze Ramadan discount egenda kuggwa kate mujje mugambe nalaba emiwendo gyo giri wansi ku gy'abalala biki ate naye nga mwagaana okujja okubookinga mu budde. Naye nga enamba yaffe 0704444058. Muneesige ne family zammwe mbalamuze airport ku bwerere babalabe nga mulandinga, mujje tutambule ffenna. Muneesige mbatambuze, munda gw'omukwano munsupportinge nga Kadaama munnammwe bambi, tusobole okubeera ate nga tutambulira wamu nga tukolera wamu. Ocean Media for Charlie, subscribe for more updates, like, share and comment. Tuwerabira okunyiga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya. Katusinkane mu video eddako.